Abooluganda yeebazibwe. Yenze musumba Ssekitoleko Peter, omusumba lead pastor wa Prayer Power Church. Prayer Power Church esangibwa Lugala Masanafu okulira na Africa Oil wetusangibwa awo. Olwaleero tuweereddwa omukisa okuyita mu Sister Dora wamu n'omwami we Kuma Davis basobodde okutukwatiza ku baana abaddayo ku masomero ne batuweeza requirements nga bwe muzirabye, requirements ez'enjawulo, abaana baffe basobole okuddayo okusoma obulungi. Nga bw'omanyi nti ekkanisa yaffe ediringa n'abaana abava mu Islamu areas, abaana abava mu bitundu eby'enjawulo, abaana abeetaagira ddala ebintu ebikozesebwa ku ssomero, kubanga ekkanisa yaffe eri nnyo mu ekyo okuŋŋaanya abaana abatasoma, abaana abeetaaga ebyetaago ebidda ku ssomero, bye bimu ku bintu abaana baffe bye beetaaga. Naye olwaleero tuweereddwa omukisa okuyita mu famire eyo ne batuwaayo ku bikozesebwa eby'abaana okudda ku ssomero. So n'olwekyo njagala okubategeeza mwenna abatulaba abafunye omukisa okulaba ku kiripu eno, ku vidiyo eno, nti twetaaga ddala obuyambi. Abaana baffe beetaaga school fees, abaana baffe beetaaga requirements ezisinga ku zino, beetaaga ebintu ebirala bingi. So bw'otwegattako naffe tuli beesigwa ekimala, tujja kusobola okuyamba abaana abeera okubatuusaako ky'oba otuwadde engoye. Abaana baffe beetaaga nga bengambye school fees, abamu osobola n'okugamba nti kambawe emmere, kuba abaana bano abamu abasinga gye bava abamu bajja nanjala ku kyaki nga beetaaga ekyokulya, beetaaga ebyokunywa. Kale y'engeri gy'osobola okubuuliramu enjiri ate ne beeyongera ddala okutegeera ki Kristo, nti Yesu w'amaanyi. Kati waliwo abategedde Kristo okuyita mu provision eno ezze ku bugabizi buno obw'enjawulo obuzze, ne bategeera ddala bannange Yesu alina amaanyi. Olaba ngulidde ebitabo, olaba ngulidde peni, olaba ngulidde penso, olaba ngulidde seeti, olaba nfunye rula bannange eno bweti enyirira bweti. Yesu bannange alina amaanyi, ng'abadde asazisa kati mu kibiina naye nga kati afunye ki ebyetaagisa. So mwenna abali eyo osobola otwegattako mu ngeri ey'enjawulo ng'otuwagira okuyita ku 0784820762 oba 0756129698 oba n'okozesa ennamba za expo oba osobola okutuukako ezo ezibeera awo ku screen ezitambula n'ozikozesa osobola okututuukako Prayer Power Church Lugala, oba n'oyita ku platform zaffe ez'enjawulo era osobola otufuna n'oyita ku expo oba n'ogenda ku Prayer Power Church YouTube mu ngeri ey'enjawulo n'osobola okuyimirira naffe mu kubulira enjiri. Mukama Katonda akumpeera omukisa era akunjagalire. Njagala n'okusima expo olw'okuba esobola okukavalinga services zaffe, obuweereza bwaffe mu ngeri ez'enjawulo. Mukama abampeera omukisa banjagalire. Amiina. Mukama abanjagalire. Era ziri mutango sanatalaki nennaku ezo yaggwako saatoola mu zino eziriwa saatoolako manye abamu ekimu kintu ekimpadde omukisa ebya Mukama bitwala ddala ekintu kye bangambye kiri serious. Instruction yazinga ebintu byaki byasana sikulu si bya musumba na famire ye kati amunokola epeegi zino badde oyina okuzisirikira mugamba nange mbadde zeekisa kamuleja kaziterekebwaka eri mwakozesako ki kolampola. Bino ebintu bya Sunday school n'ebintu bya Sunday ki njagala okusiima mami, njagala okusiima Nabi Mutesi, njagala okusiima mukadde Namine Mwasifa ne Sweet Kamonde wange jala musumba twagala okusiima Mukama olw'ebintu bino. Ebintu bino nabyemu basente niteeka n'emitwalo nga 10 ya Sunday school. Kasooka empewo abantu bano omukisa boogere ebintu Sunday school tutandika okubawa ebintu. Sunday school abo ababeerako Sunday school okusobola okutulwira tuli ffenna olokoledde okuva mu kanisa omwana otafunye kiki
Banna bagambye sandiki kati kisobola kwerekayo kuti Alisa tanawa kuba muti neyanzanyo nsumba nsooka okwebaza Katonda nabimutesi nsooka okwebaza Katonda kulwa Namakula Elizabeth nga ye Queen omwana omuwala omu gwe tulina mu kika ky'Aboolugambe ye muntu eyaloota nga bwe tuko kino tutandise Sunday school ebiseera ebisinga tebamwogerangako naye ekyamazima yabigulirwa Sunday school ebirekiko kino era ebiseera binyize bwe nzira ewaka ngamba omwami wange nti Queen tetumwogerangako naye nga te yatandika Sunday school message yali mpanvu mbani yayinza okuba agijjukira ng'alimu baganda be bonna nga Yesu abakyalidde naye neebaza Katonda kulwa Queen nti ekyamazima Mukama yamutuwa mu kifo kino ng'alina ensonga naye neebaza Mukama kulw'abaana abo basobola okubisa obudde ekyamazima abaana baagala nnyo TV baagala nnyo okwepena baagala nnyo okusamba akapiira naye tewali abasooka wano newabeera nga ababatendeka nga tebannalabikako bo baba basonze dda era neebaza Mukama ku lw'abaana abo era nsaba Mukama abongereyongere babeere nga bawulize okusingako awo nga bagenda beeyongerayo okukula n'okuwulira bategeere Katonda nga batandikidde awo okumutegeera beeyongereyo nga bamutegeera. Abantu bangi bajja wano abaana baabwe ne babatwala mu kanisa ne bagaba ne balina basiponsa mu kanisa ne bagaba school fees mu kanisa ne bagaba ebintu ebizza abaana mu ki essomero naye njagala okusiima abazaddemu abatudde wano baneemwekumireko mu ngala batuwadde abaana Taata Benjamin Mama Nakitudde Brother Abdul Obubaka butuuse wa Buzeeyi nti tusiima waliwo omwana omupya gundi nampijja naalongo ono gundi jakirani naalongo omuwala we yanikoze Josiri Mutiini Daudi abazadde mwenna abatuwadde abaana mwebale nnyo kubaffe tetubadde na kintu ng'oba twabaga mubale tubawe sponsor tetubadde na sponsor naye Katonda yakozaga ne bino byonna Katonda yagabire ate njagala okubasuubiza n'esukulu ajja kujja naye era ajja kugira abali obumuniki naffe tojja wano omwanawo nti simanyi tojja wano omwanawo nti simanyi omutwala wali gye simanyi nawulidde eri banatuuka basolo fees ki Katonda asobola okujja abatuuziro n'abatuusa kuki n'abatuuza n'abaki n'abana ate Katonda akimanyi nti omwana we abyetaaga naye bigenda kujja ku budde obuki butuufu.
Export TV to the world.